Yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka balamusizzaako mwenna abawuliza eddoboozi lyange lino. Abantu abawera bamaze okwogera ku vidiyo efulumidde ku mikutu egiyitibwa egy'Obwakabaka nga kigambibwa nti muyo Kabaka yabadde ayogera. Nange kampe endowooza yange tugeraageranye tuggyemu ekituufu. Nze ku bwange nina okubuusabuusa kungi nti Kabaka yennyini yabadde ayogera mu vidiyo eyo. Sikiwakanyizza, sikigirawo ddala nti kisoboka, naye ndimu okubuusabuusa olw'ensonga zino wammanga. Esooka, abantu abali mu kintu kino balimba nnyo nnyo. Batulimbidde ebbanga ddene nnyo nti we kituuse kati balowooza n'okulooza nti tuli bajega. Kati tuba tulina obuvunaanyizibwa obw'okweyimusaayo eyo tubategeeze ne tutegeera. Era mu mbeera eyo basaana okwekengera ennyo ennyo. Era nze nteesa nti ekibavaamu kyonna abadde tebannakitandika bakitandike nti kino bakikola okuva kaakati, nti ekibavaamu kyonna kikwatibwe na bwegendereza, tetukitwala nga kituufu okutuuka n'okukikolerako n'okukitambulirako okuggyako nga kimaze okukakasibwa ddala nga kiyise mu mitendera gy'okubeera nti tukyekebezze ne tulaba nti kyekyo. Kati ekirala, vidiyo eno gye baatuwadde ekankana n'olupapula Kabaka lwasoma lwennyini nalwo lukankana, lwo ku bwalwo n'okwetooloola omuge gwalwo lwonna lukankana. Era ne bw'oba nga okiyimirizza olaba nti mulimu enkoloboze enzirugavu eziraga nti nno ekintu si kitebenkevu, tekiri steady. Kati ekifaananyi ku kisenge omuge gukankana, frame ekankana, nakyo kyennyini munda kikankana. N'ekifaananyi kyennyini wakati kiringa ekirimu amayengo g'ebbugumu nga lisusse. Kati ekintu bwe kiti kizibu okusanga ennaku zino mu vidiyo enkwate ne kamera oba ne ku Skype oba ne ku Zoom. Kino kaakati tubadde tukirabanga mu vidiyo ezikolebwa ne nkola oba katuyite science eya artificial intelligence. Kati artificial intelligence science waayo gwe bakolerako, artificial intelligence eyo kitegeeza nti nno kompyuta yennyini osobola ogigamba ekintu n'ekifulumya, oba okiteekamu ekintu n'ogiwa ebiragiro n'ekkolera ekintu nga bwe wandikyagadde. Naye nga science oyo akyali mupya, bamusuubira okulongooka, naye era ne bakakensa mu kyo. Tebasuubira nti kirisoboka okubeera nti vidiyo enkole bwe ziti zisobola okutwala ekifo kya kamera gye basimbye mu maaso g'omuntu ne bakwata omuntu ku muntu ng'omuntu alina nga wakati waliwo kamera. Kati texture tuyinza kiyita tutya, oba waliwo ebigambo ebimu ng'osobola obitegeera mangu ne bikujjira mu lufuuti eya vidiyo yennyini. Kaŋŋambe nti enkula y'ekifaananyi nga bw'onoogamba nti nno luno olugoye lwa gundi lwa nayironi, luno olugoye lwa kotoni. Kwegamba enkula y'ekifaananyi ekyo ne langi bwe weetegereza eringa ensaabulukufu, enkula y'ekifaananyi ne langi eringa ya luzizi. Okutegeera kye ŋŋamba, teekesera ku mwango ndoza ku mukono gwa kono, langi y'omwango ogwo eraga nti kino ekifaananyi kya kifaananyi, nti oli yakwasa ekifaananyi n'akikuba ekifaananyi, oba kaŋŋambe n'akwata ebifaananyi n'abikuba ekifaananyi, muddiriŋŋana n'agatta wamu. Kiringa
ekifaananyi ekivudde mu katambi k'obugologoosi oba buyite bukatunzi. Mulabika bulungi nti mu vidiyo mulimu kayungirize yakoleddwa. Kati kayungirize oyo aleeta obuzibu oluusi bw'atabeera muweweevu ne kiba nti ekintu kikwatibwa mu buweweevu n'ova ku kifaananyi ekimu n'ogenda ku kirala mu buweweevu. Kati kwe kuggyemu okukankana okwo. Ate n'ekirala n'amaanyi ga kompyuta nago artificial intelligence yeetaaga agamala bwe gatawereera ofuna okukankana okwo. Kubanga oluusi ne kompyuta yennyini bw'oba ogikozesa esikattira n'ebeera nga egenda mpola kati n'ekivaamu nakyo ne kibeera nga kiraga nti nno wabaddewo obuzibu bw'omulimu okugenda mu maaso. Kati abantu abakoze omulimu ogwo ogw'ekifaananyi nze ku bwange nnyinza okulowooza nti baakutte omulimu omunene ng'ate bo batono, si mu muwendo naye nga batono mu busobozi oba osanga ne mu bikozesebwa. Ne kiba nti nno ekyavuddemu kyabadde nga tekimala ne kiba nga ssente z'abakama baabwe baatutte za ndola. Kubanga abantu bangi n'abalina okumanya okutono, kubanga nange sirina kungi ku artificial intelligence, bakikubyemu ebituli. Obwedda omuntu akubako bukubi eriiso naga tebiriiyo ebyo. Ng'oggyeko ekyokubeera nti kizibu n'okusanga kamera ezikuba ebifaananyi ebya langi ebulamu ennyo bw'etyo, eteri ntuufu. Ekifaananyi ky'omuntu kya grey kiringa entebe, kiringa nti nno kamera tesobodde bulungi kwawula buli kintu ne langi yaakyo. Nga kiringa ekibadde nti nno nga bw'onolaba firimu gundi ezo ebifaananyi ebya black and white nga byonna ebintu bifulumira mu gundi eyo mu langi ezo zokka. Naye omanyi wadde obulimba si kintu kyamagezi, naye ate bw'olimba n'otomatiza ate kyongera okubeera nga kikukkakkanya. Oluubiridde ekintu ky'oluubiridde kisobwa ate kikusaze, kibeera kintu kyakuweebuuka nnyo. Naye ku ludda lw'ebyogerebwa eddoboozi ddyo lyeryo wadde lirimu engeri gye liwukikanga ekwatemu. Naye emikisa mingi abaategese okwogera kuno bajja kubanga ndowooza babadde bannamawanga, Oluganda balumanyi naye obuwangwa n'ennono kwe lutambulira tebabitegeera. Ebyo byonna mbyogerako nga mbitadde ku ludda olw'okuba nti nno kubanga mbagambye nti nze nina enjuyi bbiri, nti ddala baakutte vidiyo oba baakoze bukozi artificial intelligence ne bakozesa artificial intelligence ne bateekawo ekintu kyabwe. Kubanga n'eddoboozi lyennyini basobola okukwata eddoboozi ly'omuntu ne balifuna engeri gye litambulamu, ne bakwata kye bayita frequencies, ne baba nga basobola okuddamu ne baliwano obugambo lyo eddoboozi ne lisomera mu ddoboozi lyo nga baalikwata ng'oyogera ebirala naye ne bakwata frequencies kw'oyogerera. Naye kwegamba nti mu buwangwa n'ennono obutabumanya bwe baba nga baatudde ne babiwandiika buwandiisi bo, awo ogwirawo ekigo enkoona n'enywa. Kwegamba n'oba nga ebintu by'oyogedde tebikwataganye era nga bwe baba nga ekyo kye baakoze ekyo kye kyavuddemu. Kubanga katugambe awo baakoze ensobi ziri bwe ziti nti Kabaka teyeeyanjulira era tebamwanjulira bantu be kubanga bamumanyi. Era emirundi gyonna gye tulabye Kabaka ng'ayogera mingi nnyo mu bitundu eby'enjawulo emyaka gino gyonna, naye ekyo tekibeerangawokko. Mpozzi okuggyako ng'ayogeredde mu katambi akakwata obukwasi ke bayita aka audio nga wano wenjogerera kati, nga tayogedde nti no bamukutadde kamera mu maaso
naye ng'ayogeredde bwogeza ebigambo ne bateekawo ne bakwata bukwasi bigambo byereere awo ayinza okugamba tubadde tumulira oluusi nga yeeyanjula mu mbeera eyo kati kyova laba nti ekintu kino ate kyongera bikiseera ate okwongera okutuwa obuzibu bw'oba baba kireese kukkakkanya bantu naye ate ne kyongera kubawa kweraliikirira nakwenoonya nakwebuuza bibuuzo bingi kubanga ne bwe kubeera kuno okwanjula okusooka embaga era kabaka takukola ng'obuwangwa bwa Buganda bwe buli nti omuntu bwe bafuna ne bagenda ne banjula kabaka takola kwanjula okwo ate ninga eyawulirako nti wadde abalangira n'ab'embejja nabo tebakukola ndowooza bakyala bukyazi ate ndowooza era nga birina emisoso gyabwe emirala abantu b'omu lubiri ne bagendayo abalala ne banjulayo ensonga ne bakola batya simanyi bulungi ngeri gyekikolebwamu naye bannaffe abamanyi bayinza okwongera okutugumizaamu mu kumanya okwo kubanga byonna byetaaga okuddamu okutegeera obulungi ekirala nti kabaka yakutte ebifundikwa bya bassekabaka bonna y'emu ku nsonga lwaki ayogerera mu bangi kati abantu abamu ekyo babeera tebakimanyi naye nze nakibuuzaako abakulu ne baŋŋamba ekyalina kyayinza okukyongerako naye nakyakyongerako ate n'ensonga endala abaganda bateesa kabaka n'asiima n'alangirira ng'amaze n'alamula n'alangirira n'olwekyo kabaka ly'eddoboozi ly'abaganda ly'eddoboozi ly'eggwanga Buganda kati ekyo nakyo kimu okubeera nga waliwo ebiseera mwayogerera mu bangi nga bonoga nti ffe oba abantu baffe mu mbeera efaana bwetyo kati ekintu kyonna ekitajja mu nnyinnyonnyolo eyo kabaka takyogerera mu bangi kakati katugambe ng'otwongera okukitegeera ekyo nti bwe baamuwaŋŋangusa bannaffe bano abaakola ekintu ekyo oba tuyinza obayita bannaffe bajjajja be ku butaka baasigalako abo baakwatirwa ebifundikwa wadde n'egyali balabayo ate ne ku ttaka lya Buganda abaganda kwe bali kale awo nze ndowooza nti nno nti kiba kizibu oba okugamba nti gye baatutwala n'ebirala ebyo ebimu bwe bityo bino ebintu bya kitiibwa n'amaanyi birimu ekitiibwa n'amaanyi g'obwakabaka nti obuusabuusa nti yandisobodde okubyogera bw'atyo naye ate era bw'abaawo omuntu omulala abeera yakoze okwogera n'akuteekamu ebigambo ebyo ate n'ayogeza kabaka ebigambo nti ffeffe ate naye abeera ayina abaakoze ekintu ekikyamu ennyo kankyogereko bwentyo kyokka nti abaakoze ekintu ekikyamu ennyo kubanga bw'oteeka ebigambo ku kabaka nti abyogedde oba obitadde ku ggwanga ddamba kwegamba oba towaayiriza buwaayiriza naye oba owaayiriza abantu obukadde 14 obw'Abaganda kiba kinene nno oba weetisa omugugu oguwerako okwogerera eggwanga wano oyinza okwogerera abantu mwayogereranga nnyoko n'oyogerera kitaawo n'oyogera byataagambye ne bakuwenyula emigo naye oyogerera abantu obukadde 14 olina obuyinza obukikola ekyo kyenva mbagandi bino birimu ekitiibwa n'obuyinza obw'Obwakabaka ate nze kyesirabangako ye kabaka okujja okwogera eri abantu be nga talina akompeta ku ngalo ng'abamu bayogedde ne ku nsonga ya Gaalubindi naye abalala ne bagandi baali bamulabyeko ng'asoma nga tazirina ekyo kyesijja kwogera nti nno nali nkyetegereza naye nze ate ekirala kye nalabye nti simanyi oba kamera ye yabadde ekutta obubi oba ekkoona mwe baakwatidde naye engalo nalabye nga sayizi 11 nga tezituukidde bulungi ku muntu yennyini engeri gy'alimu kwega simanyi kamera na ngeri ki gye batambuzamu bintu Namibia eyo naye nalabye nga waliwo engeri ekifaananyi gye kitenkanankana wakati waakyo kyonna okukigatta awamu kati
okwogera kwabadde kwa kusoma kiwandiiko ate ng'ekiwandiiko si kiwanvu nnyo kiri awo. Nze siwulirangako bigambo bya Ssaabasajja nga birimu awakontana wonna ate ng'ebbanga ddene kati mbiwulirizanga. Naye kino ekiwandiiko kye kiva kigamba nti tubadde tumaze ebbanga nga tetubawulizaako. Ate ne kivaawo ne kigamba nti ebigenda mu maaso byonna tubigoberera. Kati awo wali awasooka wandibadde mubadde mumaze ebbanga nga temutuwulizaako kubanga ye agambye nti Obuganda abadde nga abuwuliza olwokubanga agoberera byonna ebigenda mu maaso. N'ekirala yeebazizza abantu be abagoberedde obuwangwa, empisa, ennono n'obulombolombo. Kati bino bitulambika ku buli budde ne buli kitambula ngeri ki ey'okukikwatamu. Nze ndowooza nti abajjayo ebitabo bajjayo ebitabo, n'abalina okumanya boogere, abamanyi batuluŋŋamye obanga we tuli we watuufu kubanga bw'atwebaza nti tubikutte ndowooza mu ngeri endala tubeera tulina okwongera okulaba nti tubikwatidde ddala nti ekiseera kye tulimu kitugamba ki ku buwangwa, empisa, ennono n'obulombolombo byonna nga bwe biteekwa okukwatibwa kubanga ebyo bitulambika ku buli ngeri gye tukola buli kintu kyonna mu kiseera kye tuteekwa okukikoleramu. Mpozzi mu kukyetoolola ekintu kyonna gye natandikidde nabagambye nti mbuusabuusa obutuufu bwa vidiyo kubanga eringa gye baakwatidde mu mazzi wansi. Naye ate ku ludda olulala watyanga obubaka buno bwavudde wa mutanda waffe obanga wakati mu kugaana abantu okumusisinkana nga waafuniseewo akakisa watyanga mu bye tuwulira mu ngeri emu oba endala mulimu byatugamba. Kwegamba kiba kizibu okubeera nga obubaka mubufunye naye ne mubukanyuga bukanyuze eri nga temubutunuddeemu. Endowooza ey'enjawulo egamba nti kisoboka okubeera nga vidiyo kubanga yo okubeera nti nno yayise mu artificial intelligence ekyo kyo toyina ngeri gy'okigaanamu bw'oba nga wali olabye ku bintu ebifulumidde mu nkola eyo. Ne kibeera nti nno oba baagikutte ne mubamu bye batayagala ne basalawo okugirongooserezaamu nga bakozesa science wa artificial intelligence neevaayo bw'etyo. Kati we ŋŋambira nti nno tuwulirize obubaka tubwekkaanye nnyo kubanga emirundi ebiri yagambye nti tuli mu kusoomoozebwa kw'amaanyi era tuli mu buzibu bw'amaanyi. Mu butuufu nga ekyo bw'okiwulira yongera okiwulirire eddala era okinyweze mu kutegeeraako ate ng'era naffe tubadde tukimanyi naye twongere okweteeka mu bifo bya bannaffe, twongere okukiggumiza, tulowooze ffe kye twandikoze era ne kye twandirinze abantu baffe abo b'Oluganda oba bannaffe be tutambula nabo be tuli nabo mu bulamu kiki kye twandibasuubidde okukola kye twandibalinze okukola. Naye twongerere ddala okukisaako ebirowoozo byaffe. Tuli mu kusoomoozebwa kw'amaanyi, tuli mu bizibu by'amaanyi. Ate mu bigambo obuwangwa n'ennono bitugamba bwe mbasikola nsobira wano nti Kabaka bw'abaako ky'akyamya ng'abantu abamu bwe baalaba ennyambala luli ne bagamba lwaki ayambadde bw'atyo, abantu abamu ne boogera n'ebitajja olw'ensonga eyo nga balooza nti okumanya okwabwe kwe kusembayo ne beerabira obuwangwa n'ennono kye bigamba. Naye bw'abaako ky'akyamya oba ky'akoze mu ngeri etali yo, Abaganda baamanyanga nti embeera yonna erimu ekikyamu ate ekikyamu ekikulu.
nze kyenva ngamba nimwongere oba kange tuwongere okutunula mu buwangwa n'ennono n'empisa n'obulombolombo kiki kye bitugamba mu kiseera bwe kiti bitugamba kukola ki ate nze mbadde ndowooza nti okusooka byonna abantu bakomye ebintu by'okucakala kubanga tuli mu kiseera kizibu si ffeffeka ensi yonna eri mu kiseera kizibu tukomye okwemalira kale tugambye nti omuntu asobola okufunawo akadde akawukuumulamu naye tuleke okukyemaliramu ennyo ng'omusingi guyuuga kubanga omusingi guyuuga tetusobola kukola bintu byonna mu kiseera kyekimu ate n'ekirala nti tuleme okukola ebintu ebitwawula era nga obubaka bwe bwagambye Ssaabasajja bwe yagambye nti okwegatta ge maanyi bwe baba nga banno balaba nga bafuba okubaako kye bakola okugamba nti no tutambuze okumanya ffenna tubeere nga tulina kye tumanyi tusobole okwetaasa n'omwana omuwere gwe wakabuulira baako ky'omubuulira nti kubanga singa abantu baatandika okubuulira abantu baabwe abantu abalala bwe baatandikira okwogera singa kati ate ab'emyaka 19 ate tebabagako babage kubanga abazadde babadde batudde nabo nga tebalina kye babagamba ekiseera kino kya kukola ki twebuuze mwebuuze weebuuze abaganda temwetuulako tuleme kwetuulako tewali kusumagira naye nga kyekigendererwa ky'okulumya okwogera kuno kyabadde kuteeka Mayiga ne banne ku kaweweevu bakigamba batya kubataasa ku baganda abanyiivu ddala kubanga abaganda bategeera ekintu kino bamanyi obulabe obukirimu bamanyi nti bwe tuli wabi ddala era banyiivu kati nga vidiyo bagyetaaze okwagala okugyawo biri nti bamuwamba buwambi nga baagala bateekewo ekyo ekigamba nti yagenda kuwummulako nakujjanjabibwa nga ye yennyini yakyogera naye ate Ssempijja omusirikale we yali akulira abasirikale abakuuma beene gye yaddukidde baatugambye ebibyo bye yayogedde bye yakola n'ebyempiso za mukiibi z'abadde atabula nabyo twabiwulidde kati awo bw'otugamba nti oli yagenze kuwummula nakyo tekikitegeera n'omuntu eyali obulungi ng'ayogera bulungi ng'atambula bulungi ogenda ate ne batugamba nti ate wuuli ali bino ali biri nakyo tetulema kukyebuuza ate n'olunaku Mayiga lwe yavaayo ng'enkya emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka yalaga nti kyali kimukoze bubi era nga kirabika kaati nti Ssaabasajja bwe yagaana okujja okubaawo kubanga ensonda ezimu zaatugamba nti yabagamba nti tajja kusobola nti oba bw'anaaba asobola anadda oba baali bamusuubira ku last moment n'abakuba yagamba nti tajja kujja kati kubanga Mwami Mayiga yayogera awo bwe yavaayo eggulo limu nga gundi eneebeerawo enkeera nga emisinde ginaabeerawo enkeera nti kale twali twategeka dda ate nga buli omu amanyi yayogera sentesi yali ng'emu nga bbiri ng'eraga nti bamuyiye ate kimukoze bubi awo ababalirizi bwe babalirira nti ye ne banne we baakakasiza entegeka zaabwe ez'okukola obulumbaganyi buno kati Ssaabasajja bwe yali akomawo Abambejja baavaayo mangu ne bagamba nti Kabaka talabikako abo abamuli okumpi abatambula naye mu bitundu ebyo gy'atambulira kwega babeera bamuwuliza nga bagamba nti bwe yali abasiibula teyabagambako nti agenda Namibia ye abagamba nti addaka naye nze kyenjagala okugamba wano ng'omukazi omukkiriza era atya ate nga njagala nnyo omutonzi wange era nga wensinzira okubagamba nti Mayiga muntu mubi si muntu mulungi ebikolwa bye bibi nnyo abamanyi ng'omuntu bamanyi saagala nze kukwata muntu yenna kumusiiga nziro obulamu buzibu ekimala munno tomuzibuwaliza bulamu naye Mayiga oli mubi ekyo kye kisinze
n'ebirala byonna okulaga nti vidiyo eyo y'amankwetu. Tewali ngeri yonna tekisoboka na busobosi nga kabaka nga si mukake gy'asobola okwebaza mu mayiga. Tekiriyo tekiriyo, tasobola. Era nze mugamba Mayiga ni Mukama Katonda. Mukama Katonda yatonda ensi n'eggulu. Mukama Katonda kusaasire. Kubanga yennyini akulaba buli wodda ne buli kyokola, era awulira okukola kw'abantu be, akimanyi bulungi nti oyitiridde. Mwenna abatambulira mu katundu baali ako, mwenna abali mu kakundi, obulabe bwe mukoze n'okutawaanya kwe mutawaanyiza omuweereza wa Katonda Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri, Mukama Katonda byonna abiraba era abimanyi. Gwe ne banno mususse nnyo. Nsaba era neegayirira Katonda, neegayirira Mukama Katonda n'okwegayirira kwange kwonna, amaanyi g'obubi ge mwesize agafulule. Muli babi. Ekyo nkyogera nga nkikakasa, muli babi. Soogera ku bye nawulira, ku bye nalaba, muli babi. Abaganda n'abaana ba Buganda, mwongere okusaba n'okubanja Kabaka waffe. Temubongoota, temuzikizaamu yadde, temuzikiza. N'ekisembayo, waliwo website emu bagiyita Sensity.ai, artificial intelligence. Bagigamba nti ekola ku kye bayita deep fake detection, ekebera video. Ebifaananyi n'ebirala byonna ebintu ebitambulira ku mitimbagano okulaba nti nno oba bya ddala oba bya bulimba. Kati waliwo abaataddeyo vidiyo eyo neevaayo ng'egamba nti ya bulimba. Naye era nga bwe mbagambye nti nze ndowooza nti nno kubanga yayise mu ki nga bayagadde ogiteeka mu saayansi omulala. Ne bannaffe abamu abakola kubanga tulina kakati ekiseera kino IT, information technology nga course esomebwa, tulina abantu bangi nnyo abagisoma era bangi nnyo abaavuddeyo ne bagamba nti bino ebintu byagundi nti oyinza otya oggwa n'okutama n'otuka wansi eyo. Naye nze mbasabira essaala, amaanyi ago ge mwesize nnyo ne mukola ne mulimba abantu ba Mukama, ne mulimba ze maze kuno emyaka mingi ng'abantu, naye n'abantu namwe bannange mulimba ebbanga ddene nga tubalabula, ebbanga ddene bannange. Naye ndowooza kankomaawo. Katonda omulungi ow'ekisa, otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga. Amiina.